naye okuva His Excellency Bobi Wine lwe yatadde akayimba akapya ate kati ngenda kuba kubanyumirwe paka kuwulira bubi nnyo. Omusajja ayagala okwaza ensi yingira omulyango gugenda mu jjukina ate gwe atayagala kusaanawo yadde okuzikirira togezanga n'oyingira omulyango gugenda mu lipina. Yensonga lwaki nkubiriza basajja bannange mwenna okwettanira ennyo okukozesa omulyango gugenda mu jjukina kubanga we wava obulamu ate era ne mbakubiriza mukyawe nnyo era mwewale nnyo okukozesa omulyango gugenda mu lipina kubanga we wava okuzikirira nga Mukama Katonda yasanyawo omulembe mulamba olw'abantu abaaliwo mu budde obwo okumujeemera ne bayingira omulyango gugenda mu lipina ate nga yali yaguwera dda. Obunkenke Kyagulanyi Robert Sentamu akayimba ke yakubye Man and the Woman kaleese okusattira mbanene ababadde badiringira mu bisiyaga nga bakozesa chance eyo okubisiba ku His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu yayagala okuleeta wano abasiyazi kyokka ate nga bo omulimo bagukola kyere ng'ate mwe bajja n'ensimbi ezimu kuzibalabirira. Kyagulanyi Robert Sentamu kye yakoze kyayongedde okubakakasa nti yabaseetingira peesi bwe balina okutambulira kasita baleeta ekimukuba nga ye aleeta ekikisaanyaawo. Babadde bakyamukuba nga baagala okukozesa chance eyo bamukyayise bannayuganda babalowoozese nti Kyagulanyi Sentamu okudiiringa ennyo n'abazungu bano baba bateesa ku nsonga za bisiyaga. Bobi Wine n'abalaga nti eyo si nsonga gy'ali era n'akuba akayimba akavumirira obufumbo obw'ekikula ekimu. Akayimba kano kongedde okubasatiriza nga beebuuza omuntu gwe tukuba tumukubira ku bisiyaga. Bannayuganda banditegedde ekyo ne bamukyawa kyokka ate yennyini atukubyemu akayimba akalaga nti abivumirira. Kati ensonga eno ebasobedde bagenda ogikwasaganya bo bakyagenda mu maaso n'okubirya era bakyagenda mu maaso n'okulya ensimbi z'abasiyazi naye Kyagulanyi Robert Sentamu yakulaga nti yabaleseeyo kuba akayimba kabasuddemu kakulaga bulazi nti abivumirira era tabikkiririzaamu wadde. Bongedde okusattira nti kakati Kyagulanyi Robert Sentamu yatuvuga tetwalowoozanga nti ffe tulina okumuvuga tuteekewo diversion nga zimukuba bannayuganda babeere ku ekyo naye ate kati yatuseetingira peesi kwe tutambulira kuba yaleeta ensonga fe ate ne tudisikasinga ku eyo ensonga ye. Kati obudde buno ekiri mu banene abali b'ebisiyaga bano abatukulembera mu ggwanga Uganda kati ate bali mu kudisikasinga ku kayimba ke yakubye beebuuza katulekawa fe ababadde balowoozesa bannayuganda nti Bobi Wine musiyazi akayimba kaasuddewo bannayuganda olowooza baba tebabuuka. Taggwayo bakama bange eyo nnumba ebalagalira esiiwa etuula n'esirikeeka nekeneka mwekye muyita tokkowa so nno omwana wa Sentamu oyo olwaleera ajja kulosezaako emmanju gwereka ataagula olutamba yalwegulira abalusasira abeeyazika jagala ayogera ebikuuno abamulwanyisa temudde mu kkungiriza mutuyane n'amayindo amazima agagembwa olwamutabani wa Sentamu oyo abalema okutegeera bannange tongwa yeekolera geegange musibye muti wa musuze muti okusinzira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza nti ogugo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta nsaasira nnyo era nsekerera nnyo omuntu alowooza nti omanyi Bobi Wine kubanga omuntu gw'olowooza nti omanyi nnyo ate naye kennyini teyeemanyi nnyo nga ne bazadde be abamuzaala ne bamuteeka ku nsi baatuuka kuva ku nsi ne baddayo eri Mukama Katonda nga tebategedde kye balese ku nsi kakati bwe nsaasira gw'alowooza nti omumanyi mbeera siri mu kyamu. Ekisooka gw'olowooza ekitabo ekyo omuli point ezirina okusuula Bobi Wine ani yakiwandiika ye kennyini yensonga lwaki yaseetinga trend n'abavuga n'abawugula ne mudda ku ekyo ate era yasobola okugamba nti Warren ceasefire n'abawugula n'abazzawala kakati akakatabo mwe musoma point ze mwagala okusuuzisa Kyagulanyi mwana wattu ye yakawandiika yensonga lwaki nze muyita trend setter kubanga yasalawo nti kati amawulire ng'agala wano ne gagendawo bonna ne bayiika ne bagamba tumumaze kumbe yaba ababazinga abaagala era bw'abakoowawo n'abagamba nti kati nkoze bwe nti mu bufunza His Excellency Bobi Wine ye muliro ate era kye kimotoka
ekizikiriza omuliro yayokya ate era yazikiza. Kakati nkusaasira nnyo gwalowooza nti osobola okumusuula wawadde okyagijembukana n'akusuulamu akayimba. Man and woman tajja kujja kugamba edayirekiti nti genda booti ne booti ne booti obakola booti. Naye Bobi Wine ayimbira nnyo abategeera kubanga Bobi Wine ye basuddewo omulembe guno. Bobi Wine ayimbira nnyo abafumiitiriza era abafumiitiriza bulijjo abamubuuza nti ogwawa yabaanikudde. Njagala kibategeezaako nti omuyimbi tayanikulira mu bigambo, omuyimbi ayanikulira mu lutamba. Singa wabuuza nga Yerimani basudde ekibuuzo ng'alaba nti waliwo n'abalala abalina ekibuuzo kye kimu nga ggwe ekikuli mu mutwe, ng'addayo waka ng'akwata ccupa ye ya Uganda Walagi ng'ateeka wali jjeta ng'ateeka wano ekitabo ng'atandika okuwandiika oluyimba olukwanikula n'abalala abalina endowooza ng'eyiyo. Kati His Excellency Bobi Wine temusobola kumulwanyisa kubanga Bobi Wine ye kennyini ng'omuntu ayina amaliba abiri ate nga gonna gaakambwe nnyo, temusobola kugalwanyisa. Bobi Wine ayina essuuti ey'obuyimbi, ayina essuuti ey'obwakyagulanyi era ey'obyobufuzi. Ebiseera ebisinga agukumira mu Kyagulanyi mwenna ne mubuukira ne mugamba awedde. Bobi Wine n'amugamba soko stepping bali gwe Kyagulanyi guno omuliro nze nsobola okugwezikiriza, n'akwata jjita n'abafumita kituni. That's why Bobi Wine yaseetinga ky'onaayogerako. Era gwalowooza nti toyagala Bobi Wine nga buli lunaku omuvuma nga Museveni akusasula omuvumi, olya ku Bobi Wine. Ogwo gwe mulimo gwo. Njagala okukutegeezaako nti Bobi Wine gy'oli eringa ng'ente etomera naye ng'ate egaba amata. Bantu bangi nnyo mwali badde baavu nnyo abanaku emponga byoya abatalina yadde kyakulya, tabeera ono Bobi Wine. Naye ebiseera ebisinga Bobi Wine akola ne statement bubaabuwe nga mufe enjala musobole okufuna ku kyokulya. Kati wuuyo yatusuddemu kityuni ekikambwe. We eat jukina, we don't eat lipina. Tiyabadde ategeeza. Kakati omusajja n'omwami so si mwami, omusajja n'omukyala so si mukyala ku mukyala ate era si mukyala ku musajja. Ndowooza mutegedde bulungi ababadde beebuuza ebibuuzo. Gashumba era bino okubinyumya bisaana kama. Musajja agenze n'akola ka statement. Era wa family tobeera Sabuni man. Sabuni bamuseera abo Bagashumba batusezesa Sabuni man. Abo Bagashumba Frank mutusezesa Sabuni kubanga Sabuni yakolebwa nga wakunaabisa na kwozesa nemmwe bakawulu kagezi muyina ate emirimu emirala emikyamu ennyo gye mumukozesa ate mmwe mugula mu bungi kuba owammwe ggwawo mangu. Kampani za Sabuni ne zirowooza tya akatufunye bakasitoma bangi twongeze muve ku Sabuni. Sabuni asigaze omulimu gwa kunaaba na kwoza. Muhoozi ne Andrew Mwenda, Muhoozi ne Andrew Mwenda mukozese jjukina, mwewala okukozesa lipina. Ekkubo Mukama yakkiriza limu nga lya jjukina, naye ate ggwe mukubikozesa ne Andrew Mwenda okuyita eripina. Oluguudo lw'Ennakawuka olwo lukyamu nnyo lwe musaabalirako. Oluguudo lw'Ennakawuka Mukama yalugaana. Mukama yatugamba tuyite ku kolansi naye mmwe mususse okugwa akataka. Nammwe olwo oluyimba lulimu obubaka bwammwe Muhoozi ne Andrew Mwenda mukozese jjukina. Mwewala okukozesa lipina. Tubakooye okukozesa lipina. Lipina Mukama yagiteekawo nga ya mirimu mirala nnyo kwetoowolokosa. Singa omukka guba gukususseeko mu lubuto n'oyisa omukatsi kugenda kufuluma manju naye muleke okusaabala oluguudo lw'Ennakawuka. Enfuufu nnyingi eyo. Enfuufu egenda baziba amaaso gazikirire. Enfuufu egenda kubajjugaza ku luguudo lw'Ennakawuka. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ennaku zino zonna wabaddewo ebya interview ebitrending nga His Excellency Bobi Wine yakolera ku TV ya BBC mu ggwanga erya Bungereza. Be baamuleetera ekibuuzo ky'ebisiyaga kyenkakasa nti yakiddamu bulungi nnyo era tuli so proud of you Mr. President because President amanyiwa w'alina okwogerera ekintu
ne watalina kukyogerera neziryoka zireeta obwana bisajja ebikulu n'obwana nga lwone kakida ke bapangisiza nze nno kakida ako bandi nkasaasira kubanga nga tonnayagala bakuzze mu kifo kya Ichuli sooka weebuuze empeera ya Ichuli yali etya era omusaala gwa Ichuli baamusasulamu batya era sooka weebuuze ono gwe bakugamba okuddira mu bigere amagenda ge gaali gatya. Njagala okukibategeeza ko tulina okubalanga society mwe tuwangaalira oba mu society mwe tuba tuwogerera oba mu society mwe tubeera tuli. Obusiraamu bukkiriza omusiraamu okuwasa omwana wa taata w'omuto era oba tokoze kivve kyonna maaso ga Allah okuwasa omwana wa taata w'omuto. Naye gwe sooka weebuze basiraamu bameka mu Uganda abaali bawasizza abaana b'abataata baabwe abato wadde nga Kuruhani ebakkiriza naye tulina okubala society mwe tuwangaalira nti owange mu Uganda mwempangaalira wadde nga ndi musiraamu kalica yaabwe ekkiriza okuwasa omwana wa taata w'omuto nti nedda. Kati tulina okubalanga ennyo kalica okusinziira ku community mwe tuwangaalira era ze statement ezibeera nga zitufuluma y'ensonga lwaki n'abasiraamu abavaayo n'aganze nsobola okuwasa omukazi eyeddira engabi nsobola okuwasa omukazi eyeddira ekika kyange tagamba nti nsobola okuwasa omukazi nga taata wange omuto adda ku kitange yamuzaala kubanga akimanyi ekyo kiva ennyo mu kalica mwawangaalira wadde nga mu Kuruhani gyakkiriza kikkirizibwa. Tulina okubala wa bwe twogerera tulina okubala community tulina okubala kalica. Njagala kibategeezako nti Munnayuganda tagaba buyinza era singa Munnayuganda yali agaba obuyinza singa His Excellency Bobi Wine alamulira Ntebe agaba obuyinza yoye yatutwale twale lye beba batukolonizinga ggwanga lya Bungereza nga teri kusiimye nti onaakulembera nkulayirira tosobola kukulembera ate nga ligambye nti togenda kusula oba togenda kusula yensonga lwaki General Idi Amin Dada bwe yali atwala obuyinza mu mwaka gwa 1997 ennaku z'omwezi 25 January Dr. Apollo Milton Obote yali mu Commonwealth meeting e Singapore n'akolokota bubinya abazungu kubanga abazungu be baali bakolonizinga era eggwanga lya South Africa nga be bakyalitwala ne mu budde obwo naye nga bafuga aba South Africa obumbula nga babajonyesa nga babakooza akajiri. Dr. Apollo Milton Obote ng'omusajja yalina omwoyo gwa Africa ng'era omusajja yali ayagala abaddugavu n'abakolokota bubi nnyo kyebava bamusekerera ne bamugamba abamu muli wano mwekaaliisa naye nga mugenda n'okutuuka okuddayo ewammwe nga si mmwe mukyali ba president nga muyinza n'okuba muli wano nga ne mu nsi zammwe baabawambye edda era bwe gwali nti Omungereza yasalawo anaatuula mu Uganda kyokka teweerabira omuzungu oyo eddembe ly'obuntu mmwe ne babatta batya ayinza obutalitwala nga ddembe ly'obuntu ne bwekubira endulu naye keera osonga olugalo mu musiyazi. Waliwo ebintu ebikolebwa wakati mu kununula ensi oba waliwo saddaaka ezikolebwa wakati mu kununula ensi nga bijja kutereezebwa after okununula ensi. His Excellency Bobi Wine okukola statement nti mu budde obwo nali ndowooza bwe ntyo kuba gye emyaka gye nalimu olw'okuba ayagala okununula ensi akomye ekitta bantu akomye ekiwamba bantu akomye ekisiba bantu akomye obusosoze akomye obubbi akomye obukenuzi akomye obunanfuusi akomye obusosoze akomye obuli bw'enguzi akomye okutunda ebintu by'eggwanga bwe kiba nga saddaaka gye yalina okukola ya statement emu nti mu budde obwo nalina kukola ekyo kubanga nali mu myaka egyo era nga ndowooza bwe ntyo si kive nnyo kusinga mu mpembe y'Yoweri Kaguta Museveni eyatigumbula emitwalo gy'Abannayuganda 5 ate gye gyokka egyamanyirwawo mu lutalo lw'okununula ensi si kive nnyo kusinga Museveni eyatigumbula emitwalo gy'Abannayuganda 50 mu lutalo lw'okununula ensi
nkugambye olina okubalanga audience ndi ludda wa baagala ki yeze mbaagala munti okwogera obwogezi nti kiri okay oba nali mu budde obwo ndi bwenti ne bwenti ne bwebalama n'ekibuuzo kyabwe wadde nga bo bagamba abalabe bo tobadde straight bekibanga olina okwebalama ekibuuzo kyabwe n'okiyita ebbali oba n'obalaga nti nammwe muli batuufu mu lutalo lw'okununula Uganda eyo ebeera saddaaka nnene nnyo okubala audience mwoyogerera ebyogenda okwogera ate audience eyo ogyetaagamu ki erina ki ekikyo era ogibalamu ki singa mbeera njagala bwa Chaiman bwakyalo neŋŋenda ewa mwami John okumusaba akalulu naye nga ndi musiraamu mukukutivu sina kindi ndi mutabuliki nensanga ng'alunda bubizibwe ntandika kumuvuma nti lwaki mulunda embizzi lwaki nga gwe njagalamu akalulu akantuusa ku bwa Chaiman nze atagenda jirya kaŋŋende ku mulamwa gwange ti munnange nsaba kalulu nsaba kunneesigisa kyalo kino ŋŋenda kikulaakulanya bw'anambuuza nti embizzi zo naazigoba ku kyalo oba gwe onaalya embizzi senga tukuwa obwa Chaiman muddamu kimu nti sijja jirya naye ate naawe okugirunda kijja kubeera oke bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atandise okukubisa Museveni obukodyo bwe Mwami Museveni yalowoozanga nti yasinga amagezi mu ggwanga Uganda wabula ataafunyeyo challenger amukira Kyagulanyi Robert Ssentamu ebintu byakola babikubaganyako ebirowoozo nga beewuunya ono omulenzi amagezi yagajjawa yaani amubalira obukodyo buno baali bamanyi nti bebasinga mu kintu kino wabula bakizudde luvannyuma nti ate ono ye yabalese era ebintu byakola byonna biraga bulazi nti obukulembeze bw'eggwanga ddala abwetaaga kuba engeri gye yanukulamu ebibuuzo bye atali wa bwongo oyinza obutamutegeera naye ate nga ngeri ya kintu kikulu nnyo Mwami Museveni n'olwekyo obukodyo bwonna bwabadde akola okusiiga Kyagulanyi Robert Ssentamu enziro ng'akuutira mutabani wa Kadingedi nti asobole okumuddira mu bigere ng'avudde mu buyinza atandise okukkiriza nti omulenzi ono ayinza obutasoboka era bw'anaaba nga Museveni avuddewo muhoozi talina magezi gayinza kumegga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu